atenderezebwa gulumiswe okitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukisiba kw'ensi yaffe ey'omonda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nzala musa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza tusaba bisule mu guluka weeyongeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tetunakubeera nga tutandika omusomo ogwakadde kano nsaba tukole ekikoowe eky'omwoyo nga oyingiza ekitangala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya zaabu era mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kyo ekyeddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era we watuuka wano walimbibwa ne weerabira nti yeggwe Katonda gozonoonya era nga omwoyo oyo gw'olaba mu ndabirwamu yatuddemu endabirwamu z'emizimu gyo gyonna gy'ozootambuliramu mu lugendo lwo olungi mu mibiri emingi era nga njagala mbajjukize bangi abajjajjatta ensonga za mwana w'abaddugavu kituufu ndi muddugavu kubanga nange nkimanyi nti baayisibwa bubi batwayisibwa bubi naye yeffe mu kaseera ako ate abaayisa abo abaddugavu abaali mu lugoye oluddugavu kati nga bali mu lweru yeffe twabayisa bubi mukitegera basleves oba gye tuyita abaddu abasinga bazungu yensonga lwaki ekonome zaabwe z'amaanyi k'okusinga ku ffe kyateekebwateekebwa bwekityo kubanga abasinga ku ffe be tuyita abaddugavu ate yeffe twali ba slave masters lwaki twali tulina okubeera nga tugabana ebyo bye twasiga kati wootegeera amazima gano lekera okubeera ng'osonga ennwe kubanga wandibanga yeggwe Lugadi wandibanga yeggwe wayiiya emmundu ezikuba abantu wano nga gwolowooza nti ziva mu bazungu naye nga we wafa ng'omaze okuyiiya AK-47 n'omala n'ojja mu lugoye lweno n'etandika okubeera nga ekutirimbula n'okutta abantu bo naye nga yeggwe wagiyiiya w'otegeera amazima gano omwagalwa olekerawo okubeera ng'olamula ebiseera ebisinga mbawannyo ekizampo y'omwana abaana abato abasinga obungi mubalaba nga babookya emiriro naye ayinza okubeera nga tannaba kufa mu bulamu bwe obw'emabega yayisa bubi omukazi nga yali mukazi mujja n'ayisa bubi omwana gwe yasanga mu makaago n'amwokya n'amukuba engolo n'amugisa bubi waddamu n'azaalibwa alagira ye kennyini oyo abeera amuzadde amuyise mu ngeri embi kubanga alina okusasulira ebyo bye yakola mu bulamu bwe obw'emabega obwo obuwedde so tubeere beegendereza tumanye nti buli kintu kyonna kikomawo eri obulamu bwaffe kyosiga kyokungula tuli mayengo era nga mumanyi bulungi mwe abaasoma nti energy cannot be destroyed so tuleme kwerimba yeffe bajjajja b'olugendo lwaffe abazze batambulira mu nnyama ez'enjawulo sinakindi nga ne ku kijja kyewammwe oyinako n'eddaalo nga yeggwe kennyini olwaleero wakomawo ne weerabira gwe kennyini n'otandika okubeera ate nga mu butamanya ate okwata eddagala n'oteeka ku muzimu gwo gwe kennyini ekitegeeza nti gwe kennyini obeera weeteeka mu kazito weeteeka mu ekizikiza mukitegera
Olunaku olwaleero njagadde okubeera nga nsomesa ku ntegeera ey'olulubaale oy'awamu. Ekisooka, lubaale atudde mu nda yaffe, era entegeera yaffe esobolebwa okuva mu bulongo obw'amayinja ga kiwanuka oba gwe muyita Mwoyo Mutukuvu oba enjuba y'Obwakatonda okubeera nga gasobolebwa nga oli mu nnyama ne gasobolebwa ne gaddizibwa mu bwa omuzimu gwo nga omulongo kasobole. Y'ensonga lwaki omuzimu ye nannyini lubaale, kubanga yasobolebwamu amagezi okuva either mu mulongo wo Mwoyo wo Mutukuvu oba okuva eri ekitambo kyo, kubanga Omwoyo wo Mutukuvu wagattaganyizibwa n'ekitambo kyo kwe kukola kye tuyita kinene. Kitegera, kinenewo aba atuddemu obutukuvu bwo, aba atuddemu ekitambo kyo. Ekitambo bwe butamanya n'ensobi zo z'otambula nazo. Kati ab'omunju we bagattaganya ebitambo byabwe ne Mwoyo waabwe Omutukuvu kwe kukola omwoyo gwe bayita kinene nnyumba. Gonna amayengo gano gaba gatudde ku ggwe. Mukadde kano ke tulimu tuli kubeera nga tuteekebwateekebwa ku mutendera omusukkulumu ogw'omwoyo tusobole okubeera nga tuyinjiwala mu ntegeera yaffe. Amagezi gatandikira mu nda yaffe, era mwenna abasoma n'abawuliriza emisomo egy'enjawulo gitandika okubeera nga gikosa olutuula olw'okuviira ddala mu lubaale w'ennyumba yammwe. Nkitegera, kubanga akazannyo kano k'amagezi. So buli woowaayo akadde n'owuliriza emisomo oyamba lubaale si wo wekka, naye owoolujja lwewammwe then n'agattaganya n'olutuula olutuukira ddala ku kasolya, then okuva ku kasolya ne beegatta mu bika ebyawamu ne ku sseŋŋenda ey'awamu. So tolowooza nti nno okuwuliriza emisomo egy'enjawulo nti tolina kyofunamu, kigatta ttaffaali ddene nnyo. Tumanyi nti bangi mwemulugunya ne mugamba emisomo miwanvu, naye amazima nga musobola okutuula ku firimu ez'okwetemula ezitalimu makulu ne muziwuliriza ne mutawa bya muwendo kadde. Mukitegera, mwe mulowooza tetunyumirwa kubeera nga naffe tuli ku mafirimu naye twategeera nti nno firimu ezo baazikola okubeera nga zituprograminga. Bwe babeera nga bayagala creating oba kutondawo ntalo mu nsi, bacreatinga games ez'okwetta eri abaana eri abantu abakulu. Gwe n'onyumirwa nga tomanyi nti nno mu nsi ye ey'obwannaalongo oba subconscious mind oyingiza image ezo ne zitandika okubeera nga zigatta ku kitavu ekyawamu ekikola sseŋŋendo na ttimba mu ntegeera ey'awamu, then n'okola ki? Ekintu ekyo ne kikozesebwa okubeera nga kitonda entalo ewalala. So kyandibadde kirungi tubeere nga twewala ebyo ebitazimba. W'olaba nga kifirimu ky'olaba kirimu kya horror musaayi kiveeko kubanga oba okitonda. Kubanga buli kintu kyonna ky'okkiriza mu ndowooza yo n'osobola okubeera ng'okibanga mu ndayo kyegatta ne kigenda ne kikola ekittava ekyawamu kye tuyita universal mind, universal consciousness ey'obutonzi. Kino kiviira ddala mu ndayo ne kidda mu famire yammwe ne kidda mu lunyiriri wammwe ku kasolya mu kika kyonna. So entegeera yo kintu kya muwendo. Kitegera, y'ensonga lwaki kyandibadde kya buvunaanyizibwa buli kiseera buli lunaku w'ozuukuka osobole okubeera nga weerangirirako Omutukuvu waakutambulize mu ddemeezi ery'okuyingiwala mu ntegeera. Waliwo ku mmwe abalowooza nti mumanyi nnyo naddala bajjajja b'abaana nga mulowooza nti emisango egigenda kubeera nga gibasomesa ebintu bino. Abaagalwa tebalya ekinusu, emisango tegimenya mateeka bo bennyini be baawangawo.
so mu ngeri eno bagenda kukozesa abantu bannammwe nga ffe okusobola okubeera nga tuyogera wamu nammwe. Nze siri musawo muganda, siri ndi just musomesa, simple musomesa era sisenkana muntu yenna. Kubanga ekisinga obukulu mu bwonna kwe kubeera ng'owuliriza ebigambo n'olaba bikuzimba oba bikukyusaako. Kitegera omwagalwa gwe kennyini ye gw'alina ekisumuluzo mu ndaayo. Mu buli kikkoowe ky'ossa mu bwamusoke kye kikuyamba okubeera ng'oteekawo enkyukakyuka n'okuyinjiwala mu ntegeeraayo. Era ye gw'alina ekisumuluzo okugattaganya omulongo wo owa wansi n'omulongo wa waggulu, gwe muyita omulongo wa Mukasa amaddugavu n'omulongo wa Mukasa ameeru. Amaddugavu gy'emibiri gyaffe, era abaana ba Mukasa temulowooza nti nno ffe abazaalibwa abayitibwa Wasswa oba Katoba babiri nedda. Abaana ba Mukasa ye maddugavu yemmwe abatudde mu mibiri. Amaddugavu tekitegeeza mbaddugavu kibeera butamanya wammwe nti temuli mibiri, naye tekitegeeza ate kubeera ng'oyisaamu amaaso mubiri. Omubiri nagwo Katonda, so ke kaseera osobole okubeera nga guwa nagwo ekitiibwa. We gugamba nti gwagala kuwummula leka guwummule, togukaka kubeera ng'okola obuuma ng'ate toguwummuza, kubanga ekisinga mu byonna oyina kukulembeza bwa Katonda bw'okusinga ebirala byonna. Toyina kusinza kintu kiri wabweruwo, naye okubeera nga weesinza, kubanga ekyo ekikutuddemu yettonde eryakola obutonzi bwonna, era nga tosobola kutuuka ku butukuvu nga toyise mu ndaayo. Bangi mubuzaabuzibwa nga naddala mu community ey'abazuukuse nga bagamba nti okuzuula nti yeggwe Katonda kibeera kimala era teweetaaga kusamira. Omwagalwa obeera ogamba nti ogenda kwegaana emizimu gye egy'emabega, osobola gyegaana. Waliwo we wali president watemula energy zeyo zonna zikulinza okubeera nga ozijjawo. Waliwo we wakola obusawo Obuganda nga wali mulogo ku ngwe, katugamba oba mu China, ng'ema amayenga ago gatudde mu timelines olina ogajjawo. Tosobola kugenda ku makya n'olowooza nti kubanga otegedde nti yeggwe Katonda nti ebintu bikomaawo, nti simanyi effumu litudde mu ndaayo, simanyi ekibbo kitudde mu ndaayo. Abaagalwa obo bonna bulimba, ab'ekizikiza balungi nnyo okubeera nga batrikinga abantu, naye era oli waddembe okubeera nga weesayirawo. Wobeera ng'okyayagala okubeera ng'odda mu lufungo lw'okuzaalibwa oba okubeera nga togenda mu nsi yakutaano, nakyo kirungi ojja kgenda atisi mu nsi ey'okuna. Naye ate ng'olina akakisa okubeera ng'obuuka omutendera guno n'odda mu nsi ey'okutaano, kubanga tekigenda kuddibwamu mu butonzi bwonna. Mukisa gw'amaanyi nnyo ogwatuweebwa bazadde baffe abatukuvu. Kitegera? So mu ngeri eno mumanye ekiri mu ndaayo kye kirabisibwa wabweruwo. Ekyo ky'olaba wabweruwo kimanya nti mu ndaayo kyetaaga kubeera nga kiwonyesebwa. Buli w'olaba omukulembeze n'owulira obusungu mu ndaayo, n'owulira nga ofa, n'owulira ng'ogamba alifa alumbeeki, naawe manya mu bukulembeze bwo walinga ye, wali mutemu. So waliwo amabwa ageetaagisa okubeera nga gawonyesebwa. Twajja wano tusobole okubeera nga tukyusa entegeera yaffe, tuwambaatire obumu, tuwambaatire egganda eryawamu, nga tuzaawo Omuganda ogwa ekkobaani lya maama waffe Nambi ne taata Kintu. Yensonga lwaki eggwanga Buganda si ggwanga ng'abalala, naye mwayagala okwefaanaanyiriza ng'abalala ne mufulumya kabaka wabweru wammwe, ne mumukwata ne mumuteeka ku musajja omu. Mu kumuteeka mu musajja omu, kubanga mwerabira kiki kye muli, mwasenza amagombe agatuddemu omululu, amagombe agatuddemu ebyokwewunda by'ensi, kye kyabaleetera okubeera nga muva mu Muganda, muva mu kkobaane erya maama waffe omutukuvu, maama waffe Natimba, maama waffe Nambi. Mukitegera?
kano ke kaseera tusobole okubeera nga tukyusa ebyo bye twajja okusobola okubeera nga tutuusa nga twejjukira nti yeffe bulamu yeffe mazima buli kinnoomu oyo n'ateemanya n'atamanyi nti yeye abaagalwa ye bulamu kitikira so kano ke kadde okusobola okubeera nga twejjamu enneeyisa yonna ey'okulamula abalala twesonyiwe tusonywe n'abalala tekyetagisa kubeera ng'otuukirira omuntu nedda osobola okukikola mu mwoyo n'omulowoozaako n'ogamba nsaba kisonyiwo kiwedde buli w'omutunuulira buli w'omutuukirira newankubadde abeera akwewala nga tokyafuna busungu luyi bwe wafunanga kyekyo kibeera kiwedde ke kaseera tusobole okubeera nga tukkiriza tubeere bumu wamu n'obulongo bwaffe kubanga twawangibwa nga tutuukiridde twasigibwa mu bw'amayanja oba bwe muyita Musa ne twetonda mu bw'amagobwe yensonga lwaki mulina creation stories bbiri mu bitabo byammwe bwe muyita ebitukuvu kituufu mulimu ekitangala mu kyo naye mulimu n'okubuzibwabuzibwa kubanga kyaddamu ne kiwandiikibwa aba Illuminati era nga be babadde mu mitambo y'ebintu ebisinga obungi mu bintu byonna kye baazuula nti okukweka amazima gakweke mu maaso g'omuntu so baatukweka amazima agatudde mu bitabo ebyo nga bagasulise tukkirize abaagala tuyambale ebirungo by'obulongo bwaffe obutukuvu oba obutwezi obw'amagezi gaffe agatakoma entegeera yaffe etakoma okwagala kwaffe okutakoma okwo okuwanirirwa omwoyo waffe omutukuvu oyo atudde mu ndabirwamu yaffe nga ensibuko y'obutonzi entukuvu eyo ettonde gye twajja okuva eri kitaffe ettonda ne maama Namugereka abaagalwa twajja wano tusobole okubeera nga tubangawo olugendo olujja twajja wano tusobole okubeera nga tutukuza n'okukomyawo obwerufu eri obujjajja bwaffe twajja wano tusobole okubeera nga tuva mu ttosi twezze mu katiba kaffe ak'obwasooka abaagalwa mubeere bagumiikiriza mumanye nti ekikula amangu kifa mangu bangi bagenda kubatega obukodyo oba okulowooza nti ebintu byangu oba okulowooza nti nno okeera bukeezi ku makya n'ogamba kino bwekiti ne kimala nedda tewaliiwo kintu kyonna kyangu tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti kubanga otegedde nti yegwe Katonda nti amabanja g'emabega gonna gaweddewo nedda okwejjamu endwadde zozookalakanago mu mwoyo mu mulamu bwonna obw'emabega oyina okukola omulimu gw'olina okukola ogw'omunda nabagamba okusobola okubeera nga ntuula ku nfeeta endwadde kyantwalira emyaka 2 nga nkola ekyombo ate nga yenze yakiyiya n'ate waliwo ate abasobola okubeera nga batwala wiiki 2 oba emyezi 2 nga bakola ne bawona tuli banjawulo kitegera so tukole omulimu ogwatuleeta twejjemu obunafu ekirala tokaka mutonzi yenna kubanga ogenda kwezaalira kama ogenda kwezaalira obululume leka omutonzi azuukuke naye kino kyekigaana kubeera nga osiga ensigo otegeeza omuntu nti Katonda gwanoonya yeye then wanyiiga oba wanyomba gwe muviire ekikulu kasita obeera ng'osiza ensigo wabeera nga takitegedde kati alikitegeera mu bulamu obuddako kubanga olunaku lwazaalibwa byonna byazze akola emabega bimufukibwamu mu DNA ye so alibikozesa okubeera nga azuukuka weewaawo atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume